Rosemary Senidde Ssabakunzi wa NRM atikidde abayizi ku ttendekero erya Plateau Art and Marketing abakuguse mu by'emikono ku mukolo ogubadde ku Bat Valley mu Kampala. Yennyamidde olw'abavubuka abamaliriza okusoma kyokka nga tebasobola kutandikawo mirimu ne badda mu kulaajanira gavumenti. Emirimu gavumenti nankubadde etaddewo bingi ebigezaako okuteekawo emirimu naye tesobola kubamalayo bonna. Nolwekyo bwe tubayigiriza skills zino abaana basobola okwetondera emirimu. Ayogedde ku nteekateeka ey'obuyiiya gy'ayogeddeko ng'eyongera omutindo n'abakugu mu bikolebwa. Ethical values nazo zirina okuteekebwamu nga batendeka abaana baffe kubanga kye kimu kyokka ekijja otuyamba okufulumya abantu ab'obuvunaanyizibwa kubanga tuyinza kwagala kusomesa bintu. Christopher Luwaga akulira ekibiina ekitaba bannakatemba mu ggwanga ayogedde ku kusoomoozebwa kubayitamu omuli obutaba n'abantu balina biwandiiko ebitongole ssaako n'okwagala okubatwalako ebifo mwe bazannyira. Abakikomye national theatre eri mu bantu bayivu abakola ebintu ebyekiyivu abakola ebintu ebigatta ku ggwanga era tusaba batutwale tuli ba mugaso. Arthur Kisenyi akulira ettendekero lino akakasizza ng'abayizi bwe batendekeddwa obulungi. Bagenda teeka ettoffaali ku industry yaffe ya performing arts ebadde egezaako okuseereba ebadde enyoomebwa nti tugezaako okuprofessionalizinga industry eno nti omwana wadde alina ekitone ajja ategeere oyitawo otya mu industry nga teweekoze busolosolo. Oluvannyuma bakwasiddwa amabaluwa agabakakasa. Ffe abasomesa abaddako aba generation eyaffe ne generation ejja nti twaga abantu nga bategeera kye tuba tubategeeza. Bire bingi kuva eri ffe nze omuzannyi wamwe nze mbasuubiza mugenda funa stories ez'enjawulo mugenda funa ekyamaanyi. Desani Mutyaba yakusakidde eggulire lino.